naye ekintu kiri kimu Museveni kyafunye mu kalulu kano nti Busoga yamulaze nti ina weesibidde ku kano akaddako akaseeke wakati wa Rebecca ne Mama Anita Among 9-10 nga bakulemberwa Brandon okumuwulira ku BBS bagana abadde ayagala alwana ennyo bonna baagudde bonna buli abadde alwanyisa Kadaga ekitegeeza ki nti nno eyo message ewa President Museveni nti Kadaga ku seeke wali alina okubaako akole ensobi amuleke mu kalulu bamuwangule alabe kubanga buli abadde awagira Anita Among yenna yagudde okugyako bbaawe Magogo ate Magogo tabiriimu naye omukyala yalwanye yalise security tabangawo Busoga okulaba nga Magogo ayitawo ekitegeeza naye yabadde asobola okuggwa yabadde asobola so eyo message ennene nnyo eri President Museveni mu kalulu ako otherwise naye ekirala nti abantu balaze issue ya Buganda gundi gyadde akulembeza kibanda Museveni tu Buganda gwe basoose okukuba ku mutwe gundi yazeemu n'amukuba kasita omusoto ogukuba ku mutwe Kiwanda bamukubye bambi bamukubye lwaki tebamuddiza obwa RDC n'awummula baminisita ba pulezidenti abawera ba MP ba incumbents bangi bagudde nga bwe nakugamba wano nti akalulu kano kagenda kuba kanjawulo agenda kusuula palamenti eyo nezzeekola byonna byekola ebintu byonna nga bakola ki ate ne Museveni yabadde musaale mu kusuula abantu be abamu anti yabakoowa kubanga financial yabwe ebeggwako eya 2025 eggwako mu June akasente bakabawa etandika ne bakakunyakunya ne kaggwawo nga financial ya empya bwe etandika nga lumu batera okubawa 2 kuno bakabawadde lwakusatu ng'enkeera lwakuna ate ku ssaawa 10 bakaza kaba naye muti ate siziri zonna ez'ensako gino 5 ebabawadde omanye okuba n'5 nga togenda nga awamu omuntu agaba emitwalo 5 omulala agaba 2 ogenda zikozesa ki oba tolina awo Museveni n'abanga ekyo yakikoze mu bugenderevu malisa and sabotage ng'ayagala nti okulonda kwennyini okw'abantu ba wansi bano baadde bamumanyidde nga lukiseera bagaa tukuyisawo kino tukifuneko abapya baanaagula ku layisi kuba bano baadde tebakyawuliramu bavudde ku 5 baadde mu 10 kati renji yaabwe nga ya 10 naye ono ayakajja omupya oyo n'etaano omulya nga bw'obadde oyogera ojja ottottola akalulu nga bwe katambudde akawonvu n'akagga nalabye muganda wange Muyanga Lutaaya nga naye akaaba agajjulujjulu muganda wange Kateregga Livingstone akola ku Top Radio nga naye akaaba agajjulujjulu Theodore Ssekikubo ng'ate ye gaakaaba mayitirivu olwo najjukiddemu ne nzijukira akaseera akazibu ke yateeka mu mpuuga ng'akuŋŋaanya emikono egy'okujja mu mpuuga obwesige ne nga nti Theodore Ssekikubo y'ono ali mu kukaaba amaziga baani abalwanyisiza Theodore Ssekikubo okulaba nga bamuwanduukula ne pulezidenti yabaddemu okutandikira ddala ku b'amawulire ab'amawulire 5 abagenze ku kaadi ya NRM tewali yayiseewo kiki tewali wa mawulire yayiseewo era oba obadde ogaa nti nze bandaba bampulira banjagala nnyo akamyufu kano tekabadde kakwagala kabadde kaani alina ssente ekisingiro waliwo n'akatambi wanka kuweerezaako waliwo yadde agaba 5 wamumpeereza namulabye nga buli ayitawo 5 abadde bagaba ekisoni nnyo 2 waliwo neyagabye 2,200 oyo naye gyali naye tali mu western yali wano waffe akalulu ka western kazito ate akalulu ka western bw'oyita mu kamyufu omanya nti parliament chances 99 ezogenda mu parliament okujjako nga oli bamuloga ekyokubiri nti akalulu kano Ssekikubo yakaleetamu ebikemo bingi ebimuleetedde obuzibu kibi nnyo nti akalulu kafiiriddemu abantu nga ne wa Ssekikubo mwali kubanga eyatta omwana oyo
bamuyitaani Lieutenant Ziwa eyamukuba amasasi okusinziira ku bbaluwa ya President Museveni agamba abo bonna efulumidde mu New Vision olwaliro abo bonna bakoze effujjo nabaki bagenda kukolwako ng'amateeka bwe galagira. kati Lieutenant Ziwa bw'amala okuba omuntu n'afa tebamukwata ate yasinza okukola effujjo nga balimu ne lwasimanyi lwashande era bazinze n'amaka g'abasirikale bangi abeerosi bangi ne bakuba abantu polling station ezimu ne baziremesa zibamanyi nti bajja kuwangulayo. Kati Lwasande alinga eyafuna layisinsi nti okutta omuntu afunye olukusa era yaddamulabako yenna ng'alaba awunya musaayi. Lwasande yabadde awunya musaayi. Kati ekyo wekibeerera ku Ssekikubo nga Ssekikubo amanyi gamuwedde g'oyinza okuyita omwana wa President Museveni. Lwa Ssekikubo alwana nnyo enkola ya President Museveni mu Parliament bwe kutuuka mu kalulu aba mwana we era ndamulaba nga era bw'omuma akazindaala akakusikako kifuba naye fujja alirina wakuba kusamba baafu agisamba naye kati bamunyinze embeera gy'alimu talina waakola ki naddukira ne ku Kyaddondo etali bukuumi bannayo baŋŋambye okunzitira ku process eno olwaliro njagalayo protection tebagimuwadde naye baalabye nti abantu bonna abateekwa okuba nga bamuwagira okuyitawo babanyiga baleme kulonda kati eyo example nnene nnyo nti ekituuka ku Ssekikubo bw'olaba nnyinimu yeebisse bulangiti togezaako manya kutiya tosaba bulangiti kuba tebaawo nannyinimu olaba yeebisse kutiya mbw ate gw'osaba bulangiti. Kaakati akalulu ako ne pulezidenti ne bw'anaaba nga attention ye eri ku ggwanga lyonna kunoonya kake jjukira tubunoonya lumu n'abapalamenti ate baabusembeza nomination kati za September zivuddeyo mu October waliwo akabanga katono kati Ssekikubo oba oyagala otayagala ajja kujja nga independent. Ate kwokujja yakyogedde nokyogera be bamu abawanguddwa abaagaye bajja kujja ng'ogyeko twaha kagabo yakkiriza tribunal gye baataddewo wezazibidde ku Lwomukaaga ng'efunye abantu 20 kyendowooza ku Sande ku Mande bakoma Lwakubiri mu butongole naye result z'abantu ezafuna oluvannyuma bo babatadde paka lwakuno tuyinza okuweza petition ya 4 oba 5. Kagabo yeti yatadde petition Kagabo yakkiriza bulungi nnyo yakkiriza ne bwe yandigitaddeyo yandikoze eki kati ye tajja independent Magini ko bamukubidde yagambye tajja kujja era yatumye omuntu n'ayozayoza Mbabaali namugamba ajja kunoonya akalulu ka President Museveni naye ng'agamba mwabaddemu ebirumira naye ajja kubinnyonnyola abantu be. Oyo ye muntu eyakavaayo balinga babiri comfortable ne bagamba nti tujja kuwagirani abazze. Kaakati Ssekikubo ne petition yaani ya Mpuuga eyagaana okuyitawo munnange nga emikono yaginoonya wonna nga bwekisoboka. Gundi Ssekikubo yamanya okumanya obuzibu bwani bwa Mpuuga tiyatwala $5,000,000 naye yazifuna mu kaashi. Datamayini balina ebizibu nga bamubanja 3 kati broker wa ssente ezo yeyali Anita Speaker Amongo era yakulembera ne commission ogaba ssente tebazigabira bana bazigabira bakadaaga ba Francis Butagira basekandi ate abo bafunanga za deputy neza speaker bonna baabawa kati lwaki Ssekikubo yesiba kuba n'abataano yalina kyavuga ate ebitaano ebyo nezo ebina President Museveni yazimanyako ensonga lwaki bakomishona Obuwa yavaayo n'agamba nti ezayita mu buki mu mateeka ensobi Mpuuga gye yakola ssente ezo bwe bazimuwa n'ajjako ez'ebbanja principal oba yali alowooza agenda muwaako akantu kabuuyi naye kabuuyi teyaliiwo ebbango baalitwala mu bbanja principal n'anyiiga n'agamba nti ondyako otya ebbango kakati omusajja
anitaga nti omusajja ali mu bbanja tumwongereko bino ebina tebimala ajja kusigaza 5 tumuwe 5 asigaze wakiri 105 olowooza lwaki abalala bafuna 4 anti nangawo kyembuza nti Ssekikubo tigundi yali wanjawulo Mpuuga oteeka okuba n'amaaso 3 okulaba ebintu ebigenda mu maaso munda mu NRM. yes So Mpuuga chance gy'alina nti afunye omuntu adda mulwana ng'agudde bugazi ne bwanajja n'alwana n'ali akalulu naye ekiwundu ajja kisigaza kugamba kati takyasobola kulwanyisa Mpuuga kati alwana ku survivinga naye Ssekikubo ate gye bamutadde alina kuba n'amaanyi agali extra kugabadde akozesa yensonga lwaki mu petition ye bamugamba nga lwaki yakubiriza tomuwaabira yes ngaga nti oyo tumulese kubanga bwe bamala okugyawo zino banka za bulijjo eziwola abantu bateekawo zino banka endala ezampa enkoko nkuwente ezo nga zibanja bubi nnyo eziriika abantu kakati sipiika bwazigoba mu palamenti yes n'asigala nga yekka bw'oba togenze mu banka zinene gwolina okwewolako sente nga yazirina ezize za buliwo Ssekikubo nga y'omu ku bateeka okufuna nga bwakuba banka ye talina wagikuba aga nti oyo ye tumulese kubanga ye banka ye ate nga gwakuba y'omu ku bayinginiyalinga sente zezikoleki zifulume era yakubiriza olukiiko era kooti bwe bagendayo gye bagamba Mpuuga yeewaabira muganda we mbu yamuwaabira oba muyita atya ne bagamba nti sente yazifuna mu butuufu mpozi ono Kiraaka yalina obuvunaanyizibwa yandibadde abakubako nga technical person okumanya nti zino nyingi zino ntono bwe ziti baali bamukuteko oyo Kiraaka tukansi kati kitegeeza bw'olwanyisa ababbi nga bo babbi sikungwa gwe okafiiramu bw'oba ogoba omubbi n'osanga ababbi nga bakusaza ensawo n'olaba abantu nga bagaa nti wuuyo muyambe tudduke tumuyambe tumugobe naawe n'ogenda mu nkuba ezo bakukubirayo omutwe gwe bakuba noddayo kubanga ne maama Pasisi Namuganza omumbejja we Busoga naye bamukubye akalulu nakati ali mu kulaajana mbu baddemu bakalangirire bupya babikyuse bamulangirire naye nga ke balangiridde bamuwangudde ate nga y'omu ku baavaayo n'asayininga mbu Ssekikubo agende so nga ate naye baali bamusensalinze President Museveni yamuteerayo akabega okumuleka mu parliament teyateekayo nakabega kokka yayita sipiika n'amugamba ensonga ya Namuganza mugireke ye sipiika n'alaga amaanyi kyateeka okukola ki okugitambuza n'ajjuza palamenti n'emusensalinga kati bw'agijjuza Museveni n'agaana okusayininga ekiteeso kyali kiyisiddwa anita agenda okulaba nga gundi atudde wali watuula talaba kimuyega nakati tebabanga naye abalonzi balina balina olukwe nti Pasisa y'omu ku badde balwanyisa Kadaga ebbanga ddene kati okuva ku sensya gundi yaddayo ne bakwatagana Kadaga naye message teyatuuka mu balonzi Pasisi yeetonda bakwatagana kati bamweredde ku biri ebikadde Namuganza bamweredde ku biri ebikadde nti naawe tuviire kaakati pulezidenti alina Museeke baggyewo ebintu bya beauty contest obimanyi baleeta abalonzi mu kitundu mwenna ne mukuŋŋaanira awo mwenna ne mwogerera ku kazindaala kamu audience emu oba olinayo abantu batolina gweyogereramu abo naye abamu babadde babalemesa nga babagobawo ne batayogerera mu nkuŋŋaana ezo nga babafe beauty contest wagiwulabako ku Sebaggala meya eyasooka nga mubeera ku kazindaalo mwenna lumu ne bagamba ono yasooka okwogera ne bwe byali luli nga tetunagana mu bibiina bingi nga tukyali mu movement era bayimiranga kazindaalo kamu muddamu ne mubuuza ebibuuzo kati abantu beetegekera omuntu atamanyi kwogera okumukunya oba gubalaba nga mulabe ne bamuswaliza mu audience eyo n'akola ki ku Sebaggala twatya campaign ye Makerere University nga tumanyi Sebaggala ekingere Uganda gyagenda kulwogerera mu bayivu ne tutuula awo ne basebuufu oyo wali kakiiko ka Nuupu
gubakabye ku executive ya KCCA senfu gundi ono Moses Katabu bani twalinga top 10 abategerera ekintu ekyo mu Ugandiko awo ku Kyamutawazi Sebagala ina supermarket netukanya resolution nga musanvu naye ng'emu ya butagenda Makerere gitwali tulina okubenkeera tuba tuggala wetu Mabike najja nazisoma munagazo nanzikirize nesembyeyo sigikiriza Sebagala agenda Makerere nkya tumugamba oli kuki naga nti mwe musaaga busaazi ajja kugenda yamuwandikira ngo Olungereza mu Luganda ng'ekigambo kisoma mu Luganda nenga kya Luzungu byakutte mu Luzungu Sebagala nasa Sebagala lesani obushabani awo wakoma awo nalanya naga nti kati olwokuba kizingenda kusoma bintu byange wano nabisoma awo mu Luganda naye Makerere nga tulinza kuleetayo katembo oyo Mabike naleeta baledi waya boyita bakanyama abegaali yatandika dda naye baali baledi waya nga bakulirwa Munyagwa nga bakyala Munyagwa mumanyi Baraka Munyagwa Lusaniya kwe twaliridde piraawo Mabike nalonda ku baledi meya bagundi basatu nagammwe Sebagala enkya yagenda okusooka okwogera Makerere wali ku square naye bw'amala okweyanjula nakuba emboga emu mujjeka emizindaalo netumubuuza Sebagala n'atandika ati bakuba kalulu nagambye mubindekere pulana waki ow'ekintu kati wenategeerera nti pulana akati yamanya nti bwemujjako emizindaalo mwe bakanyama abalala bana mumusituke mutandika okuyimba mumuteeka ku kibegabega mumugoberere gyendaga kati wetwatuuka wali returning officer n'aleeta obupapula n'abukwasa Sebagala bw'ati alondeko kamu baali 7 Konyonyi Okulubya Yiga Birigwa Sebagala n'omukyala yali wa poliisi yava mu poliisi Sebagala n'alondako kamu kati enduulu nevuga nnyo abantu nga bamanyi Sebagala atamanyi Luganda yagenda okusooka okwogera abayizi nga batamuse nnyo kati mu kukyamuka okwo ono opapula n'abuza mu nsawo omulala ne bamuwa obulala nga bulimu abali abutali Sebagala ako kaali kakodyo ka Sebagala Kamabike ensi yonna keetamanya kati wansi w'ekimeeza kino kye bayimirirako ng'eriyo omusajja kanyama oyo rediwaya asitamyeyo yavaayo bwana nakutama n'ateekawo ekibegabega bano ne bamuyambako twagala okola nga bagoberera Sebagala mita zinga 100 loole we yali ayimiridde ng'eriko emizindaalo minene giringa firiji gyali gisirise teyayogera ate kati abayizi nga bagoberera Sebagala ye yali abaleese yekka ali ku kibegabega bamutwala kati baagala kumanya kyekiddako kumbe y'olwo agenda yagenda ku kiroole n'alinnya bamuteerawo neddaala n'atandika okwogera Makerere yayogera eddakiika nga 15 bano bagenda okumanya nti eriraale eri mu w'omubukyamu okugiyimiriza nga kalulu kakoze kawedde ate eryo tebaddayo abavubuka okumanya Makerere yayagala Sebagala n'oluganda lwe Tallying center twagiteeka ku Bamuda twayanga eri awo Wandegeya bwe twatalingira polling station zonna ez'Emakerere tuziwangula mu Luganda Katonda wa oyo ye Mabike oyo ye Munyagwa wa Red Wire Red Wire eyo kati nga waye myufu era bwoba omugenderedde tunuulira nnyo ekibiina kye ye muntu wa Kyamunyagwa ebyo ebya sabotage bulungi omanyi yewambako nateeka omusaayi gw'enkoko mu mmotoka n'afuna popularity kati mulinde ku Lusuniya bw'aba yataddewo Lusuniya message eri eki nti kati abaleeta ebibiina babaze nti guno omwaka oguliko ebibiina palamenti bagenda kugabanayo akasente bilioni 7 mu bukadde ekitundu kaakati bano abatalina bano bajja kuweebwayo abalina obubiina bino obwo bajja kuweebwayo akantu kati bulooka abuulira bano gwoteekawo piraawo gwoteekawo bakuli mwenna mujja kufuna ennyama kuba
embaga weeri n'ebikopo bitono tewali masowaani kati ono yaleese olusuniya lwe lugenda kutega era walulabye nga bafumba mu ffumbiro ng'eriyo basajja beereere nga balya nga bo bokka bwe balina jeno waffe bana abalala nga batunula butunuzi kati eyo meseji nene nnyo gotera okukyaza jeno mubuuze lwaki mu ffumbiro ne mu meeza tekwabaddeko bantu bakyala zolusaniya nawuuta piraawo namufumba walabayo abakyala emanju eri mu kufumba wali abakyala walabayo naliyo tewatuukayo natuukayo nze kennyini ze nali mu nteekateeka ez'olusaniya eyo tubaniriza ku lusuniya naye wali oliddeko emmere ku lusuniya era naawe onagirya waliwo restaurant gye bayita lusuniya olusaniya nalulyako ku gundi ku table 9 ewooma egindi entinda kale ekyo bwekityo bwekikola ki bwekiri tukyagenda mu maaso obadde ogamba nti no gundi bagiwa munyaggwa eki eya gundi yasebaggala kakati eyo netugamba nti no yawangula akalulu Sebagala topic ati Sebagala yawangula akalulu anti kakati olwo tubadde tukyali ku bya Theodore Sekikubo olutalo lwalimu Museveni ebiseera ebisinga yatera omusuulirawo ttawo naye ku nalabika yagijjeewo yagudde ku seminti senga yabadde wa ttawulo Museveni ekimuleesa ekimukomyawo General Court Martial Supreme Court gye yajjawo kufuna abantu b'opposition bangi bateekayo kati ayinza okutandika ne ziwa Lieutenant ogenda mu court tolina wooteeka muntu mu kooti za bulijjo nga mujaasi assa omuntu tebamuvunaanye takoze eki kuba mu bbaluwa yagamba tugenda kubakolako n'omukono ogw'ekyuma okuggyako be tunaasanga nga babadde babanyagako mundu nga wekyali alina gye yagalaagalanyiriza baluuka mu July yeba muki awo tujja kubaleka kuba tutategeddeko nti waliwo mafiya pozi nga Sekikubo bamuteeka mu kya mafiya nti abadde ajja kuwuzibwa emundu naye Sekikubo azaalaajana ne Lwasande okumala ebbanga ddene nga amwewerera naye nga okudda kwe kuliko ebibuuzo naye ng'agenda kudda nga independent kakati Lwasande bagamba talina mpapula ez'obuyigirize era ne Sekikubo akyogera titalina step gye tugenda okuddako kuba petition essaawa yonna ejja bw'agiyitako ate batalina mpapula tobalabangako abayiseewo mu Parliament ate omugenzi Seggirinya teyagenda mukulu Sematimba Peter Seggirinya agenda atya gundi bw'amuwaabira Kidandala agenda mu banka okwewola akawumbi kamu Seggirinya banka emugamba tetulina garanti nti ojja kuwangula omusango sente zaffe onaazijjawa afuna omunene mu Parliament amuteerayo galanta naye ng'amugamba olukaago ojja kululeeta wekole ku musango guno ogukuwaabira kubajjukira nti yalina empapula z'abawala babiri yamutuulira O-level mulala neyamutulira A-level mulala nga n'omuguweddalo ategeera ntalina mpapula naye bakozesa technical ground ne bagenda mu kkomera eno wakitalya ne bagamba osi nti teyafunye saavisi ya Kidandala y'abalooya ba Kidandala naye nga bakitegedde ntakola ki tabirina Katolu bwama muganda wange teyayitawo emyaka gyonna ne bawaaba nga agamba yasomayo mu DD niwe Katolu bwama yasoma ni yayingirako emakerere naye Seggirinya nze nali naye mu SDP nali kakiiko akasunsula ne tumuwa amagezi adde yasome naye agende ku bwa kansala obutalina buyigirize bwetaagisa era yabugendako naye ng'ayingiridde mu FDC gyava najja mu Nuupu kati bw'abanga Kidandala yayitawo gundi Seggirinya omugenzi yayitawo ne Kato omugenzi yayitawo manyi niyo n'abalala bana ne mukulu Sematimba n'ayitawo ne Lwasande Museveni bw'anaaba mwagala ajja kuyitawo ekyo toyinza kukyewuunya kuba pulezidenti yateekebwawo dda tosobola okuzimba empapula zo n'ozigattagatta n'oyitawo
fwe twagatta eza Ssebaggala akaseera akalamba mwana wa tezaayitawo nga mind your business tezaayitawo ekinda ne nga batuyisa mumanyire ddala ekituufu nti teyasoma of course twakimanya kubanze we nali nva mu America nayitirako e London ne mulaba naye teyantwala namugamba kutwale ku ssomero yantwala ku bukya nantwala nawane tetukomawo bwe tutinenga ye waffe ate obwo butasoma nga bwe bumwagaza abantu ojjukira nti bamuteekako ebintu bingi mu kalulu yatta omuntu mubbi simanyi biki abantu nga bagamba nti yabba ffe yali asakira Bannayuganda naye bwe baatuuka ku ky'obutasoma abantu ne bagamba nti oyo ye waffe ne bagamba naffe tetukusomanga era wawiranga oluyimba abatasoma mujje twegatte kakati kikola ki omusajja okumanya yafuuka watutumu bano abaali bamuwaana nga bamanyi tewaliwo bibiina biseera ebyo naye nga NRM oba movement eri kuyiga kati bagenda okulaba abafiiriza nga yekulubya yiga nti ne kolera yali aleese kolera abafiiriza nga yekulubya ate noono atandise okupiikinga akati olw'obutasoma bwe ne basalawo bajje mu Biriggwa waswa kati mba ndi n'ekigongo ku Mosakoti saawo ne muganda naye ggwe obwa voice bwo bulabikira mu kalulu utaba mu kalulu toba na maanyi kyagamba nga lina gwe libeerako wanera kikatano ojja kulaba abanene konza nti nja kubalabeera mu kalulu njagala mbalabeko nga si kalulu nali ntuddeawo nga Bidandya Salyajja nagenda ajja nga baminisita abalala bajja nga bawiranga 15 nga nze ntudde wali tebamanyi kyendiko naye nga Kigongo yandeseewo kumanya banene baalina ngenda okuyanga bagamba tugenda kutuula wano wansi mu boardroom ya wansi tuteese ku kujja mu Biriggwa nengamba ate wano nvaawo ku sitole nga bagenda muwa ssente bagenda kukola samanya nali simanyi kakati ngenda okulaba nga basusse mu abiri nengenda ngamba omusajja akulira security ya Musa Kigongo wa military tinjagala ombuulireko ebinaavaamu kuba nze ngenda kuvaawo nagamba nange sigenda kutuula mu meeting zaabwe gufuna wootuula oba genda waggulu eri mu boardroom nenninya amadaala ne ngenda mu boardroom kati bwe baatuuka wano nga wafunda ne bambuka gyendi kimeeza nga kinene kiriko ekigoye ekibiseeko wano wansi kati nendowooza we nawulira ebigato nendowooza nti bayitawo bagenda nensitama wansi nodda wansi mu kimeeza gagira ddala ku mmeeza n'otuula mu ngatto zaabwe ntebe ne bateeseza essaawa ezi 2 nga nze ndi wansi awo nalowooza okutukawo nga bajja kunzita nakasiba naye nga n'okwagala okulannama bwe tuwira eggumba ligita kakata Katonda wange naye ndaba abakaaba kulubya yakaaba n'alemeramu Bidandi n'avaamu nga tebinnaggwa abalala ne beekyanga ne Biriggwa yalimu ne bagamba tugenda kukujja mu kifuba nga bagamba Biriggwa bwe bafuluma bwe batisanga 11 mu kitundu nga walwayo twatandikanga 9 ne nzikirira bwe nti amadaala nagenda nga ajja n'empapula ambuuza govaawa konze mbadde njagala mukulu Biriggwa waswa unanga uli ayingira emmotoka ye nenzikirira naye ng'ono mudduseeko kutamanya kiki kyobaddeko genda ku mmotoka mugamba Biriggwa meeting egenze etya naawe nvaako nzija mu Njiba Times nkuba story nti Biriggwa agaaniddemu New Vision ekuba story nti Biriggwa avuddemu kaakati ekuba story ng'ekwotinga nagenda yabawa press release nti avuddemu kati ku makya tuli mu postmortem y'olupapula tulina Vision tulina Monitor eyali MD waffe kati ye Katikkiro wa Buganda Council Peter Mayiga ambuuza Siraji story ya Monitor ne ya Vision eriwo entuufu mugamba nti eyange yentuufu kyekiraga tolina gwokwotinga twayogedde namugamba nti nakwotinze Biriggwa nagamba tombuuli nagala lwaki tubabuuziza ku nagenda bano gwe babuuza ne mugamba nti nabadde mu meeting naye mu butanwa nga kyonna kyanambuulira bujja kuba bulimba meeting nagibaddemu mu butanwa nimba buulira amazima engeri gy'obadde mu meeting Charles n'agamba Peter nti
bwe tunaazuula nga story yo yenfu ogenda kufuna ekibonerezo mba ndi awo nga biri gwaleesa ebirango ku CBS tisinavaamu ngamba Madiina yali kasiya nampako kopi y'ekirango photocopy nenjitwalira Charles Peter Mayiga waggulu Bulange twali tukyali Bulange nangamba oli in fact bwe nsobola okulya ssente za Charles Peter gyali emitwalo etaano ekyo nenkiwona kati wenkiwona vision nefuna obuzibu biri gwakyali mulaale ate nga yagambye yavuddemu ate nga olaba obuzibu bw'amawulire soosi yeesobola okutomeza Sebagala wamala okulya obwa meya n'ayita baddungu abo abagagga n'ayita ono mukyala we ye naava n'abalala ttiimu ye ne bagenda ebweru mu America okuleeta gundi ebyuma bya kasasiro sorting akasasiro n'ebirala ne bamukwatira eyo olunaku lwe bamukwata nafuna information nenkubira Masias Nsubuga eyali personal secretary bagenda naye nangamba Sebagala tebannamukwata bakyali mu meeting naye bw'anaavaamu nja kubwa nenziramu nemukubira ndi bakyali mu meeting enkera nenkuba nti Sebagala tebannamukwata vision nekuba nti Sebagala bamukutte esooya yange yali nfu olwansuubuga eya vision yali ntuufu kati era okwejjako ekintu ekyo kyannuma nnyo okunkubisa story ki enfu we nagenda ne ntandika okulaba Sebagala Nason w'amasannyalaze nendaba ddungu ng'akomyewo nenjogeranga ne Saala ojjukira gundi ono yani ono omusomesa Saala Nkonge yali deputy nga bakubira Sebagala essimu ne bateeka mu loud nze nifuna amawiri nga nkuba amawiri ga kumwaga Sebagala okujjawo kiri nga vision tegafuna kati vision bwe yatukubira basindika John Kakande London mu kooti New Vision nga ina capacity nafunye n'amawire eggulo Kakande yafiiriddwa sister we kitalo nnyo oyo n'atukola ki n'atukuba kaakati yali news editor naye ebiseera biri nga senior reporter batutumako mu Njuba Times okulinda Clinton ne batugamba temukuba story mu Njuba Times Vision ne Monitor binaalekawo bye tunaakola ki netugenda basatu senior journalist Kimera Asuman Nakendo nange ne photographer Vision neleeta ba journalist ab'amaanyi mukaaga ne ba photographer aba bana nga embassy yatuwadde ekifaananyi katase photo gye tugenda okukozesa naye ffe netugamba tujja kuba ekyaffe wali ku nnyonyi Clinton yakeerewedde dakiika 3 bwe yajja ne bateekako ekitaala wekiti tiwali kifaananyi kamera yajjawo kifaananyi kya Clinton twayoleza ku Vision gundi Diamond Trust nga bivaamu black kati bwe tuvaayo ne ngamba bannakendo nti Vision tegenda tulekerawo angu tukubire monitor gitwali tukubira first page egikole ki egireke eya twalina lwali Balingo paper Oluganda ne Oluzungu ne bagamba batugambye tukube ne ngati amugireke ne tukuba story eya Clinton mu Luganda ne mu Luzungu kumakya tujja segundi n'asanyuka nnyo ani Mayiga nagamba mwakoze omulimu gwe tubadde naye nga obudde bwe twagukoleddemu speed era nampaayo 5 ezo gwe musaala gwe nafuna ku Njuba Times tebasasola musaala tebakuwako ku musaala tebaatuwa ffenna era baaluggalawo ab'amawulire abalala ne bawaaba nze ne ngamba omutwe gwange ngulira ne ngenda mu monitor so eyo story yaffe yatundo saawa nnya nga Njuba Times akoze eki aweddeko kuko kuba twavuganya n'abasajja baki abanene so Sebagala yali soosi y'amawulire n'okudda kwe ng'akomyewo ku Uganda twamulinda mu nnyonyi emirundi 5 kati lwe nali simusuubira nga simanyi nakumanya nti ajja kyali Sonyango boya asanga mu newsroom nangamba genda Entebbe Sebagala akomawo naye nga nabyo ngenda okukolako bifuna nensooka nkuba essimu ku Sabena ne bagamba tetulinaako linnya lya Sebagala ku nnyonyi nentambula bantuka ku Green Hill nga naye omusajja ono bw'anambuuza lwaki saagenze nenzirayo ne mugamba nkubye ku gundi essimu tekola ki Sebagala taliiko naga nti that is the story I want omanyi omuntu okwesibako
kati yali ampanga emmotoka nampa n'emitwalo 3 ez'okweyambisa kati bwe yaŋŋamba aleeta vocha nepandika 8 mu kifo kye3 nga njagala agingobye agobe n'atunuulira n'amwenya n'agisayininga 8 ne ngate musajja ali serious ayagala story tutuuke kajjansinga Sebagala agudde ntebe kisaa kiki nga basi poliisi batugamba yatuuse dda ate yagira munyonyi gye baŋŋamba ntaliimu kiki lwaki bakola olukubo era twavuga entebe essaawa 8 2 ez'ekiro twatuuka story nagiweereza ku ssimu twatuuka ekibuyaawo ku 9 kitundu ng'abantu bali bati tobalabanga ku muntu yaliwawo nebalaba ne bagenda paka Kisaasi nze ne ngende ewa ewuwo ne webaka eggaba kati mu byobufuzi mulimu omuntu ayambuka naye bwagwa toyinza nakumanya gyagudde kino Sebalagala yalagirako ku Besigye naye yatuuka ekiseera n'agenda n'anywa ku mazzi ga NRM agakaawa ebintu ne bimukabukira weyafiiranga amasannyalaze aganona magere ate pulezidenti n'amukiina ekifo nga talina buyigirize n'agendayo ne palamenti ne vetting committee nekola ki nemukasuka balina obuyigirize bwe bumu ne Abdu Nadduli vetting committee nemuyisaawo Nadduli yayogera amazima yaganze nasoma yasali nabifudde binalwana mbadde ku chairman n'emmotoka ne baginzijako kati ntambuza mumpendiiko oba nina niyinza njagala kulya ku ki ku keeke jjukira Kadaga yali avetinga akulira vetting yali amukoleddeko ekintu kimu nga bali mu meeting ne Museveni ne Olanya ne Kadaga n'amugamba nti Kadaga bw'olaba ogudde ono president yakulwana nga bali direct nkubuulira era bwe byali entebe bwe byavaayo nali kusimba lubalonda akamyufu nkola analysis ngamba nti Kadaga ajja kuwangula kuba alina aba independent bangi alina n'aba opposition alina ne mwena yali akulira security ya Kadaga bamuyitanga Azira nankubira nangamba omukulu agambye tukuwulira ku programu yaffe yo kusimba nti n'aba opposition n'aba independent abalina bonna kumpi 99 kyemanyi kyeki bwaba balina kyekisinga ki obulungi nfuluma mu studio kusimba Bukoto brigade yange apaakinze awo nampita yawumula kati nangamba omukulu awulidde analysis yo president agambye analysis gendo gikolere DP CNRM akalulu kaffe kagenda kuba kakiyeekera anindidi bwe kyali ojjukira nti Olanya yafuna 149 n'anyiiga naye nga Kadaga agenze akaaba mukazi n'amutwala neyeekweka Museveni anoonya Olanya ekiro tayebwa ekiro n'amugamba biveeko ngenda kuwa ekifo n'amuwa ekifuuyo Kadaga n'amubula n'akubira nnyina n'agamba omwana wange nga bamugambye nti agenda nakwetuga nkomyeyo mwannyinaze ebiri byawedde muwa ekifo kwe kumuwa ebifo mulundi gumu first deputy prime minister ne minister wa East Africa kati bagenda kuddamu lutalo lwamongi lwa seeke kuba kati yamulaze nti asobola okulagira akyayina capacity era abantu be bonna abadde balwana mongi babakubye kati alina kutuula wansi Busoga agitwala atya newankubadde tajagala nnyo naye ayagala kugattako amaanyi ge galiwa mu Western ne mu North Eastern si nnyo yonna mu Busoga wafu bwakizannya ki obubi jjukira mu Buganda twalonze batono era mu bbaluwa ya President Museveni bairagambye balonze miliyoni 9 n'obutuntundu 2 ku miliyoni 18 gwogamba balonze bonna babadde ba NRM balonze akamyufu n'ababadde Kololo wali abagenze nga bagenze kufuna PDM miyoga na biki eyo namba bakola ki kati bwe kibanga NRM ina miliyoni 18 mu butuufu n'abafu bawandiika gakyalimu ekyo kitegeeza ki nti mu Buganda nabadde ku Bat Valley saawa 6 nga abalonzi tebannawera 10 naye nga okulonda kutandika nnya nengenda ku Nkuruma nengenda mu Central mwonna tanapo yabadde watono waliwo omuntu yawangulidde ku mulwana mu bubi naye nga mu Western omuntu awangulira ku mitwalo 4 kitegeeza nti
Museveni Buganda ajagala ebeera awo ne Buganda nayo yamuvaako ne Buganda nayo yamuvaako kati abadde abala gundi Busoga n'eri Busoga ekibalo kyayo Kadaga yakikutteko Kadaga yakirina mu ngalo bwati kuba Buganda oleetaani nga namba 4 mu NRM bamukubya akalulu bwinyi Burano nisimanyi kyagenda kuddamu kwogera kuba yabadde agamba nti Kadaga alina kugwa kikuba naye byabadde ayogerera ku mpuuga nabyo bibadde biwanvu yamutuuseeko so bw'oba otega amaggwa manya nti naawe oyinza okuyitawo ne gakufumita kakati byonna tubiwulidde muganda wo Muyanga Lutaaya ne bannamawulire abalala Katereggo mumanyi bo nga bayisiddwa bubi nnyo Katereggo ono owa sports Katereggo wa akubiriza programu z'ebyobufuzi ku top radio obuzibu buli bumu Muyanga Lutaaya bamutaddeko ng'akaabo baba alese kali akataamala emirundi ke yali akabirako amaziga agajjuju ow'amawulire asobola okuyita mu kalulu yali asobola ebiseera biri kuba abamawulire tetulina ssente okujjako nga bakukutteko waliwo akutteko nze nzija mu kalulu akasooka ku bwa kansala nga akamyufu kawedde siriimu kati gutwalonda kyagaba yeyamuvuganya ne batandika okwevuma ebigambo ebitayisika mu kamwa wakwata entegwa kakyagala n'agamba tikiti ngisuddewo eya DP sobola kugenda mu bivumo bweki ebyenkanidde awo kati ne bandeetanga substitute nga nasibiri nako nenzikiriza nkole ki ogikwate tiketi gikwate DP yali yamaanyi ebiseera ebyo kati wenkwata tiketi nga nina ekizindaalo kya Sebaana kimukalakaasa kyengenda okozesa mu campaign era neneewandiisa n'abantu aba basatu gwevuganya naye nga alina amuteekamu ssente bamuyitanga Baker Serwamba Lord Councillor ye yalaga wa Serwamba yafa kati ngende Congo olutalo tusangayo batusibirayo ne batuwaka 6 seater katuzze abayekera ne bakakubira ku lusozi tujjayo emirambo biki kati ngenda okuba teri masimu kuba ku satellite phone ya president w'abayekera Busanya Mwisi nga tusigaze ennaku 3 okutandika campaign ningamba omusajja nti nfa nyamba nampa zimamba nezimperekera paka Mpondwe natuuka kiro nzokuba ku macyange bule ennaku ezi 2 abantu bange ne bamanya ne tuyisa omugundu omwo mukimi netulamu ba meeting aba candidate baganze nekizinda tujja koyisa kino ko gutwali tuvuganya sonsa nti ani akoyisa mukalakaza nze nne byuma ebiringa fridge leta mitwalo 10 tukuteekeko nemuganze jja koyisa kizinda kati mba ntandika bwenti olunaku lwa nomination lwennyini sonsa nayisaamu drive n'ekimotoka Kiwanuka Limited wa Gaba Beach na ntumya nangamba gwe bibyo biriwa nganda bya opponent wo konze sirina oli musiru gendo funero ole singo bunene nkuwe byuma nengende wo musubuzi mu mulamu wange bamitanga Kyala Mayanja nampa fuso netuka ko ebyuma netandika olwo abana bali bagaye munadduka ndi Kongo nga balaba omuliro gukoze eki gukutte tukubye flyer tukubye biki bitu baana biki Lukwago nampe motoka ono Elias Lukwago Councillor kanampa open roof pajero kati nga balowooza nange nina ssente kumbe nawe wetetenkanya baada yasooka twagikuba ku second St Denis awo ku Cape Town waliwo ekibangirizi kinene naye ng'oyinza okulowooza presidential rally kati opponent ali wali ne lole nange ndi wali ne lole tulina generator wansi eno zibuukula generator yange neefa nga rally tennatandika campaign manager bamuyitangani nagenda alaba omusajja manager wa opponent nagamba tuwe ku generator nabagambye emitwalo 10 muleete kati nadduka nasala amagezi nafuna eya pastor Kasirivu etugiteekako tuba bamaze tusote ngani atandika ani addako ebyuma byabali nabyo ne bifu ne bajiwa ofe mutuwe ku byuma tikoze 10 babi bajjako ebyabwe ngete boogedde ne twogeda tulina kadodi ekera nabo ne bayita kadodi netufuna bandi nabo ne baleeta bandi buli kitwaleetanga
ne bateekawo ttiimu y'omupiira Sunsa Cup ne tufuna bapuleeya babeero kano babiri ne tubagula batrebere goolo nze ne neekweka awantu naye nga oba kuba goolo esooka ne bampitayo ne nvaayo ne nzija ku kisaawe ne tukuba ey'okubiri ne bakuba emu kati agenda okugaba ente n'agaba ekikopo abaana nali mu senta nga babali eri nga ebuzigo ku ssomero omwana kapitani olwafuna ekikopo n'asituka n'abaana banene bajja bakimpa wano mu ne bakikukwasa kabuya akaali awo poliisi yakataasa mutwalawo ekikopo kyo ne twetoola kawuku yonna nga gwo kirina kati ne bategeka kaliyoki nga tubuzaayo nnaku bbiri akalulu kabeerewo ne bambipisiza mu gomesi mu kageeti akatono ne nyingira mu bantu wayingirira mu gomesi nga tuguze omuyimbi agenda okuyimba oluyimba lwaffe bwatandika olwaffe nenzija mu gomesi ne ngenda mufuuwa kaliyoki neekomaawo awo nyinu yakoma kali tekaali kalulu kati tugenda okulonda erinnya baali bakola display esembayo ng'erinnya lyange teririimu ne ngenda ewa Kabwayi nampa omuntu commission ne mugaa njagala gwe wennyini liri baaligyemu nga commission ne balizaamu kati wenzija ku polling station natambulanga 3 nga terinalira baga ntaliimu ne ngenda ku yokuna nga kweri nali manyi LOL yes bagenda okubira si eriyo nga babalaga nti lyeki lyeriyo mala okulonda nenzira mu motoka balaka bavuganga ne ku motoka mu kadodi nkola omukaaga nga tebakoze eraale yasembayo yali kawukunga ekumiddwa patro nnya nga baagala tukuba naye nga sente zebayiwa muli era twatambulako eyo ekawuku nga bwa kansala bwe mutalwanira netusanga abavubuka bana ngaana nga bavu eyo babawadde obw'etaano bupya naga batuwadde sente naye tugenda kuwa akalulu naye nga oyinza okiikiriza lunaku lw'okulonda kati limited nga mpadde sente za patro z'amafuta lwengendayo ku ssaawa 10 naŋŋamba nti biri bitya koze sente ziweddemu naye bakola abaana mu mafuta temuli nampa $20 yalina $5 mba nfuluma ku geeti nanga jangu na zino zitwale bwe muwangula akalulu pata eri wano mu biiki geeti tugenda giggula kati nagenda okulaba saimu y'akalungu abantu bajja tuwangudde polling station mugaa saagala bigambo ndagala DRFOM negaya n'okwegayira mu nju nensibisaawo kakoodo olugi baalumenya nga tuwangudde ne bansitula paka netwetoola tugenda okutuuka mu biiki ng'ejjudde bweti ne tugenda tukamira mu maaso ga limited nze yaase yantwalayo n'abalala tumwebaza n'agenda akwata akazindaako abantu bafuwa omubisi wano tuggalawo saawa nnya naye tukkiriza alina sapatuwa alina biki alina ebikoola alina tugenda n'alangira agenda tuwa enteezi ku pate yange pate tugiraze olunaku tumaze okukkiriza Dr. Semogere Kawanga akkiriza okuba omugenyi omukulu Katikkiro Mulwanyamunyi akkiriza okuba omugenyi ow'enjawulo tugenda okutuwa kunonayo sente z'ente nga limited agakyala ennaku ndowooza zongereyo kubanga abente ebintu tebyatambudde bulungi tebyatambudde naye kwata emitwalo gino nagenda oteekemu ebirango ne mugamba zinanaffe mu byobufuzi ebyaffe emmere yaffe mu bigambo kasita tufuna ekisambi ky'ente ku high table tukole pate nanga mwagala kunswaza ko fenedda tukkirize nga sirina bwenkyusa Katikkiro abantu ne bajja ewange basobola ennaku 3 balinda nte nga teziri balaba kisambi kyonte ate twagifumbirawo wange okulwana okufunayo sepiki egenda ku high table nga tugula bakanyama nga abantu bagenda bagirirawo era twasanyuka bidongo so ebyo byali ebyobufuzi ebyaffe ebyabannamawulire kati munnamawulire atalina sente ogenda mu kalulu oyo gundi yalinako entandikwa naye kalulu saali tezinaba kujja muyanga lutaaya semuju yalina ku sente olaba netambala yazirina naye kamukuba yali avuganya meja ewaabwe Kigundu nagendayo ku lunaku olusembayo nga tulina abantu nga 8 abantu aboogereramu pikipiki najenaga muli basiru eri abantu babiri ku chaachi muli wano kubana abataweza kalulu n'atujja wano n'atwala eri kumbe bamuteeze bali bantu b'opponent we era bwe yatuuka ne bakuba enduulu ne bamusitula mu bbanga kumbe ina abantu bamufumita ebikwaso bamufumitanga ebikwaso mu kabina nagaba naye mundeke esente ziri munozere ng'ebikwaso ndo bamuyisaamu ebikwanso omanye kibeera mu kalulu twamutuusiza mu ddwaliro
najja n'agamba sente nzifunye kati ntwala bitcoin n'afuna ebikoyini eby'ebitaano bitaano bisawo oba ssatu nemugamba sente ezo buba tebajja kuwa kalulu zireko otandikireko yagaana era bwavaayo ng'akalulu kamukubye ne sente talina bakwano be basudiiru balupere gundi ono mulowoozo w'amaati ena yingiri baamuwanga ku sente n'atandika okuddamu buto akalulu teyakaddamu akalulu okamanyi kati bamuyanga lutayo bali omanyiwo Kateregga omanyi waali waliwo munnamawulire ono wa opposition bw'atalwana nnyo yani oyo abadde akubiriza ku NBS Zambaali ayinza alimu n'ono wa DA n'ennupu erinayo ano omukulu Sigundi so bw'abanga omulimu yagulese nga teyeetegese kiyinza mubeere ayinza okufuna frustration ennene ab'amawulire akalulu kaali nkanyuma luli ng'abantu balaba busobozi nze nayina ssente niyo olaba nange kannema kuba Kateregga oyo mulaba abadde aludde mu mawulire muyanga mutaa siniya toyinza gga nti obwompi bumulema simanyi kyamukyusiza kudda oba omugenzi yali amanyi luli yafuna obuzibu frustration emusaasira jjukira nti bamuteekako costs ne bamusondera ssente yali tasobola kudda mu mbeera mbi